Kale abatulaba ndi ne Honorable Lutamaguzi Semakula. Nyongerangako eddala omulimi w'e Nakaseke weddira Lugave. Eddira Lugave abamu tebatera kumanya linnya lyange Lutamaguzi. Erinnya Lutamaguzi lya lugero ligamba olunsonyinsonyi lutta amaguzi. Olunsonyinsonyi lutta amaguzi. Oze kugula naye oze n'olusonyinsonyi. Bw'obeera n'olunsonyinsonyi amaguzi go gafa. Tosobola kutunda. Bw'oba n'olunsonyinsonyi lutta amaguzi. Linnya lya lugero era tutera nnyo okuligamba abantu abamu batera okumbuuza nti gwe mutabani wa Lutamaguzi yakweka Museveni gwe Lutamaguzi era nawulira Museveni oli mu kiwanga. Oli gwayogerako mu kiwanga we mulala. Era nafuna mesimu mpirivu nga babuweereza kuba kati ennaku zino ku social media anyone can say whatever he wishes. Nange omusajja yampeereza bangi yaga Lutamaguzi mutawazi wa Perezi oli mu kiwanga. Kati gwe nkubuuza omukiwanga kitegeeza ki? Era naye nja kusaba nkubuuza abakiwanga muvaawa. Hadi gye nkugambe omukiwanga kirabika kya Lunyarwanda kitegeeza oba omusawo w'ekiganda oba omuntu atasoboka. Kigambo kirabika kya Lunyarwanda nga kitegeeza oba omuntu omuzibu. Oli ayinza okugamba Dokita Kwefu mu kiwanga gwe nga tomanyi olowooza. Nange naye njagala kibabuuzaako kiringa kigambo oba kya Lunyarwanda ekyo kiwanga. Nga njagala kibuuza nti ku Banyarwanda oba kyabo babuuze nti ekigambo mu kiwanga kitegeeza. Baŋŋambye enkola ki? Obulamu buli butya? Obulamu si bubi nnyo kubadde twakava mu kulonda. Mu kalulu kange ne bajja ne bakabba kubanze tebanzi babululu bokka banzi bako n'obuwanguzi nenfunamu okusoomoozebwa kungi kuba nayita mu kufa abantu abalala bonna baali mu kalulu naye nze nayita ne mu kufa era abantu abasinga bakugamba nti kasita wawonyeza obulamu. Kati njagala kwebaza leader opposition Joel Ssenyonyi akalulu nga kawedde wakati nga simanyi kiddako batunoonya nga bw'omanyi ennaku zino poliisi etaddewo enanka ne bw'okolola ng'ekugamba inciting violence nga bakutwala. Baleeze etteeka eri South Africa. Kati babyawula batya nti kati kifuba ono inciting. Ne bw'owanika omukono wepoliisi etaputa this one is inciting violence nga bakutwala. Abantu bajja ne beebuuza ate Lutamaguzi oba n'otutte waki nga bo bateekawo inciting violence. Kakati bukya tuva mu kalulu nayisibwa bubi nnyo katanfe. Embeera gye nayisibwamu era omu ku babaka ba Parliament Honorable Nambooze yankubirako ku simu nga ŋŋamba okyaliyo kubanga waliwo ebitambula bwe biti ne mugamba nkyaliyo ko mu mbeera nga tugenda mu kalulu naye nga kawedde era bwe kaggwa nasaba mukama wange leader opposition Joel Ssenyonyi lwaki nkugambye mwebazizza nti wendi ndi bubi nnyo nampa olugendo ne ŋŋende Namibia era nalabye abantu bangi boogerera ati simanyi NUP Anita Amongo yagisasula bagende Namibia. Nze twagenda nga ba shadow minister abeni UP no baali tebawera na bana kwa ne leader of opposition Joel Ssenyonyi yatusangayo. Ffe twagenda n'atusangayo nga tuli eyo twali tugenze okubenchmarkinga nga nze shadow minister w'ebyettaka nalina enkiiko ze nagendamu era ebimu ku bye nayizeeyo nti bwe muteekawo land reforms nga zino ezijja mu parliament kuba temunnamayaze baleeta gavumenti okuddamu okweddiza ettaka za affectinga economy neza affectinga ne banking system. Leader wa opposition mu lukiiko gye yantuma kuba ebiseera bisinga mugane mwogera nti Lutamaguzi bwe mugende eyo mugenze kucyakala nakulya bicepere tutambula okulya naye bicepere tebindwaza bwe bibeerawo tebindwaza sibirinaako nanka kubanze ndibirira mu ggulu ebicepere bya ku nsi. Naye bwe natuuse mu lukiiko eri I was told mu nkusoma nti mwenga abaleeta amateeka amapya ku land reforms gagenda ku affecting economy ne banking system because there is an interrelationship between land, the banking system of a country like Uganda and economy. Era nina ebiwandiiko byange bingi ebiraga nti kino ekibadde kireetebwa tekijja kukola so bwe twagwenze ebweru ebyo bye twabadde tugenzeeko ne tumaliriza ne tumala ennaku zaffe. Twabadde Namibia nungi twabadde eyo nendaba waliwo akasajja akazeeyi simanyi bakayita kabuloga bakayita kwezi Robinson kesimbawo ebukuya nga kantaddeko ebiboozi byako mu Lutamaguzi yasinkanye Salimu Sale
twategedde muli abantu mukaaga era gwe muzeeyi gwe nakuwaabidde nayise looya wange Nalukoola Erias kubanga ebiseera ebisinga bwe mujje bino mu kibuga nti ozze tolinaamu mirimu noonoonye erinnya ly'omuntu nti no lyoba ojja okolerako propaganda ne blackmail ne basigala nga bakutunulira kuba nze nabadde ngizeeko naye nagenza okulaba n'ababaka abasukka mu 10 ng'omuzeeyi oyo gwe bayita Kwezi Robinson ng'abakolako ebiboozi kubanga nze alina n'ebividiyo byateeka nabadde ngumiikiriza nze ng'omukulembeze mulino twogerako it is your right okunjogerako naye nga tonjogeddeeko swakaba oba ebijweteko ebyo bye babasasulira nga tobirinaako na bwino nabadde mulese ng'ababaka abalala kuba oyo muzeeyi bamwogerako nnyo mbw agenda n'akola ebibooziboozi bya propaganda ku social media naye kasita otuuka kussa ne bakuwa ssente n'onkolako ne bividiyo bino nga babayambako wabeerawo bannammwe abali mu state either nga yanziba obuwanguzi bwange ng'anoonya legitimacy oba nga abali mu state be babatuma kubanga kati tuli mu kaseera nga propaganda is highly paid for naddala bano simanyi ba bloggers banesebo nze nagambye omuzeeyi oyo gwe bayita Kwezi Robinson nalagidde looya wange Nalukoola siteera kukikola kuba ebiseera ebisinga bwe tuva mu bululu tuba tetulina ssente naye ku lw'erinnya lyange nasazeewo nkikole nze sisisinkanangako ku Genocide Musale n'ekyokubiri balina n'akavubuka akalasimayi bakayita boogera abudala bangaye bali abantu 6 bwe babawa ssente bagamba ku propaganda share newe n'ogenda okulaba kino kigize naye nga basharinga just using your name for blackmail sebo nze sisinkanangako ku Genocide Musale era omukulu oyo mu kooti ajja kulwetako ku video n'ekyokubiri sina muntu yenna gwe nali nsisinkanyeko nti negotiating ku buwanguzi bwange batusasule kuba waliwo n'omubaka wa parliament omu Musanze mbadde n'akadda okwata passport ye watambuliddeko n'ogenda ne bagikubamu ne bagitwala eri ku accountability office ya parliament nsanze omubaka wa parliament omu ng'ali ne baneraga nti Lutamaguzi twalabye nga bagamba nti gwe bagenda kulirira ku ssente zo zonna ze wakozeseza mu kalulu we read the story ne mugamba where did you get the story n'agamba nti twalabisomye ku social media ne tukidiscussingako na wano ne mugamba nti nedda kakati mu biro bino regime uses a lot of propagandists to spread false information either okwelegitimizinga kubanze nze banziba obululu ne banziba n'obuwanguzi and I survived yes ebyo byanjawulo oli okujja bagiyita ballot staffing nayongeramu okuriginga nayongeramu ne baleeta nga abantu mu makolero eyo ng'omuntu alonda emirundi egisuka 50 ng'oli alonda emirundi n'akoowa kino nkikugamba ne b'oyagala nkikusasulirako n'ogenda ekapeeka n'oyogera n'abantu baayo ne bakuwulira nti eno mu makolero omuntu yalondanga n'alonda paka bw'akoowa nawe kati bwe bakubbako eyo ballot staffing n'ebalemerera ng'abantu nabo bakuwadde kati kyebajja ne bagamba awakakiiko k'ebyokulonda bamuyita mukyala Tumusiime Aida n'omulala muwala wa komishona w'akakiiko k'ebyokulonda gwayita Tasobwa muwala we bamuyita Aheebwa ne babagamba nti mulangirire bali owulire ekyo kyanjawulo okubba obululu n'okubbako obuwanguzi kubanze nasinga obululu 1,600 n'obulala mbwerabire era byange byonna nsobola okubikuwa byala foomu zange ne tale sheet electoral commission bwe wasinga nsereko bwe nasinga sagala kwogera kwabo bafere kubanga abo babakozesa bukozesa okujja okunziba nze I was a target batugamba twali ababaka tuwerako abali ku target nga era eri ne mukaluka fe batugamba nga nti gwe ne bwofuna 100% tebagenda kulangirira orders azze era ensonga lwaki okyaba kinnuma nnyo okulaba omusajja omufere ng'oyo simanyi ebyo bividiyo byabwe okujja okutandika okuzanyira ku linnya lyange kubanga ye bamuwadde ssente simanyi oba bamuwajje akurietingewo gundi paralelo gundi ye thinking nti ono bamusasuddemu oba abanzibako obuwanguzi bange nga be bamuwa nga banoonya legitimacy kubanga nze buli bagende bababuuza ffe tetubalondangako kuba badde osirise nti wulya waliwo n'omusajja omwe yaŋŋambye lunalebo ng'obadde osirise era gasabagaye bakuwadde ssente ku lulwo ŋŋenda kukuleetera passport yange in fact n'essimu yange nkulekedde wano essimu mpaako ku ssimu ono mulageko mu kasekendi katono nnyo kubono kuba bagambye omusajja yaŋŋambye owaaye ng'obadde osirise onalebo baakuwa ssente weeyose muto njagala kulagako ku kantu katono nnyo wano gwakakulaga
ng'obadde osirisa honorable ne mugamba nti waliwo ebiseera bwe naffe bwe twali nga tusazeewo okukola ki okusirika kakati kakati eno giraba ekugamba etya Yellow, welcome back. To help us improve your roaming experience, please take this quick survey. Bakampuni ki? MTN. Kati roaming kitegeeza kiwero. Chobadde oli bweru. Kati okomye. Omusajja adde bweru. Omusajja tabaddewo. Ngenda kulagana ebifaananyi byange ngandike ebweru w'eggwanga ne Ssaabasajja Kabaka gye yaliko. Omwana wa Muteesa Namibia. Nagambye zino moko ziraba nga ndi Namibia oziraba zino. Musajja wuno mudungu Kalahari. Kitegeera. Kalahari. Ngenda kulagako ne kuguni nga nsinkanye leader of opposition we Namibia. Ne president wa IPC owaayeeyo. Kakati omanyi omusajja omuyange tuwai bakugula ng'osiritse ngamba sebo mukama wange. Nze nange nina obudde bwange bwekola kibwensirikako ebiro bituuka n'obanga bw'oba osirise walya wojja n'oyogera bagamba nti ekyo kibugejje nnyabo buli kaseera obalaba ku radio obalaba ku TV bo boogera buli kaseera nogakampeeko n'abalala ku platform boogere bosirika nti walya kati gwe nkulazeeko katono nnyo nti mbadde musajja tabaddeewo mu ggwanga era ekyo ekyasinze okunnuma ku kazeeyo ako ke bayita simanyi kwezi nga kanteddeko ebiboozi kubanga babusasula. There are certain things which are abnormal and you people have taken it normal nti abantu kati babasasula ku social media to come and blackmail people, to come and spread propaganda. Wanze nabagambye nti etteeka lya computer misuse likola ku opposition bokka kubanga nina abaana b'opposition balinga 6 bali mu komera babateekako computer misuse. Ne lawyer Mabirizi Male ekimu kuteeke eryamuteekesa mu komera misuse. Naye nga olaba bano abasajja bano nga body pay them najanga specifically to blackmail you to spread propaganda. Nkulazeeko I wasn't in the country. Ne leader opposition tasobola kugamba nti okugira nti muwayiriza wanze ye yampa ne ticket n'enfuluma nga nina pressure nga ninga agenda okufange waffe yonna wajjudde amaje nagenda n'engamba w'ekitibwa Muwanga Kivumbi nga tugenda mu kulonda abasajja bajja ne role nambe y'amaje wange ne bangamba twagala kuyingira mu nyumba ne bagate mujja kuyingira ne balemerawo omusajja omu n'agamba yes tukulese naye gwe ne Muwanga Kivumbi bamutave ku Bobby Wine mugenda kubwa masasi nenyogera ne Muwanga Kivumbi ne mukubira essimu nekyogera nako kunaka nti abasajja bazembu beffe nze ne Muwanga Kivumbi we tutava ku president Kyagulanyi bagenda tukuba amasasi but to me such taking a normal we waitawo akaseera kino nkikubuulira nti abaakuba amasasi mu bantu ba Muwanga balowooza nti ne Muwanga Kivumbi yaliwo. Take it from me, the people who shot at Honorable Muwanga's people, they knew he was supposed to be among them. Okiwulira sebo era ffe bw'otulaba wano okulaba nga tusirise ffe tuyita ku nkalajje ogwaveeri n'olowooza nti ojja kujjozanyire ku linnya lya Lutamaguzi naawe nti ojja olirireko ekyemisana tolina renti wakaawo nti katugende batusasule tuzanyire ku linnya lya Lutamaguzi. It's not easy. Omuntu asobola okusinkana Genosali Musale naye nze simusinkanangako kino nkikubuulira era naye ne bw'otuuka gwe oli w'amawulire bakuwa basis kuba nze nkugoberera nnyo n'omubuuza nti omusajja ono yatugaye wasinkana Lutamaguzi ajja kuga simusinkanangako kubanga bw'ogenda ew'abakulu wabeerayo ne kamera n'ebitabo bw'owandika ante n'abalala kye batamanyi kubanga ne wakubadde ali wali waffe Nakaseke wasula we wali amaka ge yakomawo. It's not easy abantu abo okuba akisesinga. It's not very easy. Nage musajja agendedde mu Gomesi kwabagamba bagendera mu Gomesi. Anti kakati ebyo byonna babireeta waliwo ne munnamawulire akimbuuzizza nti omusajja ono yaspreadinze ng'ateekako share. Omuntu bw'atuuka okwogera ku linnya lyo ng'ateekako share, there is a motive behind. Eza abo be basasudde regime kuba kati n'aba propagandists beesasula. Muba mukyali eno mubanja buwanguzi nga baga wano waliwo pasita ne bateeka pasita n'ogaba pasita ate biki byayogerako manja buwanguzi bwange bwonteekako bya pasita bulijjo tebaliiwo nga bakuteekako pasita nga babipromotinga share n'ogamba we have so many pastors in the country. Bw'aba pasita alina amazima ge yayogedde there it is good naye sirina kuddaawo nkyali mu traumatized era
ndi mu traumatized mood gwe ng'atondeetako ebya pasita mbusimanyi wano waliwo pasita agambye mbu omuntu bw'abanga enjala emuluma tomusabira muwe emmere ekyo kyalina okukola kati ate oba okyali awo nga bakuliyetingawo so many other stories yes ebyo bya diversion era nagambye oli nti bw'obanga ono kyoleese kyayogeddeko kituufu ekisooke netonteeka mu diversion yabadde ayagala omwogereko lwaki pasita bulijjo taliiwo lwaki ajja mu biseera byakubanja kalulu mu biseera byakalulu kajjiramu kyogamba oyo pasita gwe mwogerako gwe ndaba mwogire nnyo ekyaki yatandise eggulo those guys are brought okusasamaza nze sebo abantu bapiikinze opiikinze interest just vibe yazzebuzi interest ogipiikinga kati bulijjo abuulira ku kyekyo bulijjo abuulira naye nga tuli bize naye kati yagenze n'atusanga kyemutawule n'olwekyo nze era ntera okugamba abantu nti waliwo diversion ziri state created and they are sponsored ya pastor si diversion anti nkugambye diversion pastor yabuulidde ebintu bye tulina abapasita bameka tulina abapasita bameka kati aliko essaawa zino circumstantial evidence zirina gwe zindaga circumstantial evidence why should they be promoted now abantu kaba share ate kati namwe twagala okubagamba fe tubeera bwe mbadde mu parliament nze omu ku baalw akanyenye etteeka lya computer misuse nja kujjukira nnyo Honorable Nsereko yaŋŋamba nti ebyo byowakanya bijja kutuukako obenga yiwadde supporter kati le nagambye bigira likola kubanga omusajja akeera ku makya n'akuteekako ekiboozibozi kuba babasasudde. Some of these people don't have where they work. Ne already twalinawo amateeka agakwata abantu ebyo twalinawo defamation amateeka gaaliwo naye nange munnange bw'otandika omuntu obuvulani si bonna nti ababeera ku computer bagi misusing sa but there are some people who have gone beyond and the state is looking on them. Bwe nkubuuzizza nti amateeka ga computer misuse gakola ku opposition bokka kubanga those people have been blackmailing kwati wano nalabye negundi ono Nsibambi Honorable Nsibambi nga agenda nababo okubayita aba computer misuse bano okubakwata okubagulako emisango fa abamu kufe tusobola okugumikiriza because I'm a leader when nali mu Harvard waliwo gye bayita executive leadership gye basomesa mu Harvard University era gye nasanga nanoonya oyo Opio omumanyi ono munnamateeka ono owa NGO yanga gyasomesa banene baŋŋamba tyo Uganda ne ali wano ze lecturer here ne mukyala Jennifer Musisi nga ne lecturer she's a lecturer in Harvard University kati eri ku Harvard waliwo ebika byembwa bisatu ku Harvard nga tonnage ku Harvard University waliwo ebika byembwa bisatu nga tonnagenda kuyingira eri ewa director gyogenda okusaba oba okusomera bakugamba embwa ezo zosooka okutunuulira 3 types of dogs eziri ku mulyango ogukutwala ewajo osabya okutwala gyogenda okusaba ekifo okusoma ku Harvard University gye bayita executive learning esomesa ababaka ba parliament leaders akabwa akasooka kw'obwo obubwa akasooka omusajja yakatunuulira nga kamuboggolera n'akatunuulira n'akayigino walinga akabwako okubiri yanootinga address yaako ekali naga nti kabwa kano yadde kamboggoledde olwokuba ndi ku lugendo lwange nja kukomawo nanootinga address yaako akabwako okusatu we kamuboggolera n'akasabulirawo amangu ago kati eziri embwa mmeka akasooka yakayigino walinga nti singa yali akutta omuggo n'akakuba balige naye ono omusajja naye akabwako amalirako kyobudde kuba tekalina makulu n'akayigino walinga akokubiri n'ateekinga address yako because was very busy nga gyalaga alina byagenda okukola n'ateekinga address nti nja kukaddira essaawa yonna ndabye we kabeera akabwako okusatu naga nti kano bwenkaleka n'esikakangavulirawo wano akamboggolera bagenda kunnenya bagende nti omusajja oyo abaddeko ekikyamu kati oli kabwaki gwe kakati nze oli kabwa kakubiri waliwo akabwako akootunula noga kano kankaleke n'okayigino walinga because bonookagirako bajja kwogera bingi ti omusajja ono talina byakukola akookusatu akookubiri kenagambye nti kano kansooke mmala okkakopa address yako bwenkomawo nkole application kwabwako okusatu okukakangavula kubanga kakati wano social media fe twali tugimanyi okupromotinga ebikulu kubanga tulabirako ebintu bingi nnyo tikati yaga time nabadde nga ndi Namibia nga tuli mu lukiiko omukyala president we Namibia yakoze speech
nga terabika kakati balibe nabadde nabo speech yabadde ku social media nenjigoberera kakati oyo yagiyuzingisiza singa yabadde teriiwo nabadde sobola kugira naye bw'olaba nga abantu ate batandise okufumba emboozi munaddala mu budde buno kubanga ffe ne bw'obeera munyonyi waliwo ekiseera we kituuka mwenna ne musirika nga teryayogera muri futi emitwalo gijo myasirika mwasirise bwati tekitegeeza nti baba tebalina kamwa kwogera busobola okunyumya naye waliwo ekiseera we kituuka buli omu nga asirise kubanga kakati tulina turbulence tuli mu political turbulence mu political turbulence sibuli kaseera nti oba oyogera luli bwe tubaddewo waliwo n'abamu state be yagaana okutukyaza ku rediyo zammwe ne TV nti oyo wa NUP tomukyaza luli emabega nga mutukyaza naye mukalu ne batugoba nga kati sibo n'okusanga n'ekifaananyi Kyagulanyi eba tourism mwebuuza oli nti ate enkoze eki nti awe tourism obadde oyambadde otya oyo omusajja n'otuuka eyo mu byalo byonna nga buli muntu asirise kati nze wensirika my silence is also a mode of communication. Our silence is a mode of communication. Tuzeeyo eri ewaffe era ensonga lwaki otulaba ffe wano mu Buganda waliwo kye nazudde nti if the Baganda people are not serious they are gone. There is a scheme kati ffe twazeeyo ku nkola yaffe nga bwe tubadde mu campaign ng'omuntu yenna kimulaga nti ali serious ng'alina okuba ne fulaga kati n'Omuganda yenna ali serious tukusaba teeka fulaga ewaka. There is a scheme ongoing. You can't know because some of you have already been compromised n'abantu alobanga nti bano bategeera naye okuba compromise si nomo naye kati naffe nga luli bwe tubaddenga ne fulaga ya Kyagulanyi nga buli agisanga kuba ne baminisa babadde batya fulaga ng'ogenda mu State House ng'ogitaddeko baga wa nuupu fulaga bajja associatinga ne nuupu kati oli fulaga bajja associatinga ne baminisa nga ne baminisa batandisa ogitya n'eriyo n'abatandisa ogitya kuba kakati jasi njagala kuwa kyakulabirako waliwo emabega kawo omusajja gwe baakutte nga bamusanze ne fulaga nga yeewuuba ye yagamba ebeerewo wano kati ne bamugamba you are inciting violence ndio kuteekawo fulaga yeggwanga is inciting violence naye olw'okuba naffe tetukyalina batutaputira mateeka abalamuzi nabo otuuka eri boogera kwidi puloko biki ebyo ne boogera olulatini lwabwe ne bagamba abo mubatwale abantu baffe ne bamala emyaka egisukka mu 5 nga tebabalaba ng'obadde okimanyi tulinayo abaana b'NUP abamaze emyaka egisukka mu 5 from 2020 nga tekoti tezibakolangako. The judges are there. So kakati kyembadde njagala okugamba the days are not normal. It may seem to be normal kuba enjuba ogiraba ejja you eat your food ne mugenda n'abagenda mu biddula ne mugenda you don't care but the days are not normal including the leadership of this country they know. Kati kiringa bw'obadde Congo Congo abantu babadde nga batambula normally naye kati tebikyali normal. Bakugamba nti ne bw'obeera oli mu nnyumba kidroni kijja ekya Sultani Makenga Congo genda olabe wano lwaki buli mukulembeze wa mu region eno kati takyatambula nga amiima gazimba omukozi mukita mutya okuzimba buli mukulembeze kati n'emmotoka atandise ogyewa naye teweekanga nga pulezidenti oba omusanze mu mmotoka nge ali mu kibiina kuba naye ziri agamba kidroni America yakyusiza system mu politics waffe wano wa Africa bagambye togenda nabo eri mu lutalo they kill each other they bomb each other just use the drone system kati yamaze era bana abe Congo gobadde towulira nga abe Rwanda beepike Congo bakyepika nono abadde ayogerera aba M23 Sultani Makenga bamwokejja ne kyamwokejja tameje kyafuta ne banne abasigaddewo tebakyasobola kulanga mbu waliwo hoteri abakulu bagenda okuteekeza kati naye bwagamba oyagala luteeso waliwo empuku kubanga kati America yakyusiza system ya politics wa Africa. Trump kyabadde ayogerako
mwe biseera bisinga mutunuulira ebintu mu kusaaga. Trump yagambye nti we are going to deal with every mawale omumanyi oli musajja muganda mawale buli mawale bagenda kudiringa naye precisely nga bwe yakoze e Mexico omuyaga omusajja we Mexico Maduro is very oli Venezuela waliwo omuyaga gwe bakimye no ngamba owegundi owe Venezuela owe Venezuela Maduro alina okuba very lucky alina okwebaza Trump okuba nti bamugyeewo kati drone ye kukimanga olivu olidde sebo owegini owe Mexico gobadde yogera waliwo omuyaga we yadde abafuukidde ekizibu genda obuuze banne kakati ne sisimu wano yakyuse era olukiiko oluba mu State House buli omu aba maga bwati Trump tajja gwaddi kubanga kati sisimu eri ebaddewo n'okwata emmundu n'oyingira ensiko n'ottabota nga teri akuyigga n'owamba n'okola kikati yaweddewo bakozesa drone system to new technology ne mu Africa banajja mwayina emmeeri wano eyajjawo neyebeerawo nebe Sultani Makenga omumanyi nemumanyi yaddewo M23 kulageko ku bigambo by'abadde ayogera ne banne abagenze n'ebiwundu besuubira tesaawa yonna bagenda kubabika essaawa yonna nabo bakyusiza system kakati embeera eriwo si ya bulijjo ffe tutuula ne tusirika waffe twadde tumanyi bino ebya European Union yagaa nti European Union bano ba NUP basaagamu nedda ebyo ebya European Union omuzungu yakoze omulimu gwe goli musajja waawano omuganda bakugamba nanyiri mufu yakwate wawunya yo muzungu yakugambye nze nkukwatiddeko wano kwata awawunya kati ate gwe omugandi omuzungu yalina n'okukwatira awawunya bwakuyambe tagenda kuyamba buli kimu ekisooka kye basoose okutusomesa mu biro bino nti zino zonna na international bodies eziyamba abaddugavu zonna nfu onoonya chairman wa African Union oyo afuluuta tamanyi bigenda ku nsi omumanyi omusajja mu Ethiopia manya ngerabire ne mu Ethiopia oyo akola ekitamanyi yakuba omugenzi we Kenya akalulu omumanyi oyo waali wafaanana omusajja atuwomulaba afaanana genda onoonye ku East African Community erimu bano baluto Ruto mukwasi wa nsawo naye wabano agende eno nadde eri muwala we namusindika eno genda kejindi sebo Ruto mukulembeze wa anti kye nkugambye w'amaanyi takwata nsawo si kivumo sebo nawe oyagala kubanga wa gavumenti nti ensawo kivumo kuba nagamba luli n'omukulu on'omu wa poliisi kati agira nti okimanyi nti Lutuma Lusoke kati ayogerera poliisi omu ku baali bakulira okwekalakaasa e Makerere nga wakanya obutali bwenkanya nze nali naye gwe mubuuze Lutamaguzi omumanyi nga buli kwekalakaasa Lutuma Lusoke yakulembera ng'asaba bwenkanya era olumu yali ankwasizza ku CCE ng'agamba tulumbe wigo ntuuka wali ku laawundi kumba abasajja baatusazeeko Tuma Lusoko ono waffe waffe owa poliisi we mwaberere Makerere ng'osoma naye nga yakulira okwekalakaasa gwe mubuuze Lutamaguzi omumanyi okutali kwa bwenkanya kakati olwaleero sisimu zizikyuka naye akugamba nti sisimu gyasavinga ekugamba tolina kwekyusa tembeya geuka nyuma kati ffe batugamba nti geuka nkubuuza geuka kwa nini nga balyoka bakola ki batugira kera n'olwekyo kyembadde njagala okukugamba sometimes naffe tusirika ne muva mu kalu you expect us 24/7 okuba ku radio ku TV ku mikutu egy'obuvunaanyizibwa gye mubeerako naye tugenda ne tugamba let's go in political abeyance tubawe platform tusirike abo baliwe bagambira nti awalidde nti Lutamaguzi tetumulaba walidde nekisangako ba propagandist bano share Lutamaguzi yalidde nenga nakugamba share talina evidence there is no substantial evidence that person can produce naye atambulira ku just assumptions wicked assumptions nkugambye mu byobufuzi tubeera n'ensirika ne bannaddiini babeera n'ensirika political abeyance tosobola kugamba bishop nti lwaki toyogera akugambye agenze mu lusirika gwe bwoba osoma genda obuuze ku babishop oba Banglikani oba abafa abakatoliki Catholics bagenda mu lusirika obage mutera okuba n'olusirika gwe kyogamba fazo ogenda mu lusirika ababye okubulya tabirina kati naffe mu politics twazeeyo ne ku drawing board ne tugamba yes tuli mu kalulu kano batubanga abayeekera kuba nabuuza omusajja omu omusirikale gwe bangamba akuume wa president Kyagulanyi Ssentamu mumanyi
namuyambirako ku maama we nga bamubbako ettaka ne mubuuza why are you at President Kyagulanyi's home kiki ekibateekawo Magere what charges are you against do you have against Kyagulanyi n'agamba nti noffe batusindise order from above kati bonero basangawo Magere era kyekimu ku bye nalabudde President waffe Kyagulanyi nti bw'anaaba akomyewo taddamu okukozesa Magere is gone abantu babaddewo emyezi tomanyi bye batadde mu nnyumba yo tomanyi bye batadde wakaawo tomanyi bye batadde yagambye tebali munda mu nnyumba beetoolodde bwetu kati gwe osobola okgendayo beetoolodde wabwerwawo ebya lutuuma biveeko kubanga bya mulimu gwe bw'obituuka mu kifo ekyo waliwo kye bakwambaza ne bagamba kino ky'olina okukola wano okubeerawo naye nkugamba reality kati omusajja amaka gaveeko amaka ago gagenze era kye tubagamba bw'oba ozanyira ku linnya ly'omuntu lizanyireko mpola we have sacrifice kati omusajja abadde mu bulamu bwe now is a hunted man why because he stood against one general his life is in danger buli omu abuuza yakoze musango ki nti yeesimbawo okitegedde sebo naffe tubaddenga otambula omagamaga nze nina emmotoka zange ennya zonna bajja ne baziiwamu ebintu 4 vehicles era ebintu byazo byonna spare waazo ng'alina kuva mu America 4 vehicles kakati abo lwaki basirise baalya twogere ki bwe naayogera ojja kunchaginga inciting violence bwe naayogera ojja kujja oleete statements zo ogambe nti bo bano batuleekaanira kati naffe tusalawo ne tugenda mu lusirika lwaffe political abeyance ne tusirika kati ne mubanga wa platform ne muba olusirika lukomaddi era abagizi babalinda ki okuva mu lusirika kati ffe ebyobufuzi tobabibuuzaako obanga omwana azanyira ku muliro ng'ate bali mu nsiisira azanyira ku muliro nkugambye n'abaawangula leero tebamanyi kye bazzaako nabo basirise bali nabo bagenze mu abeyense basirise noga why can't you celebrate fe tubatedde bwe tunaayogera mujja misinterpreting tubateredde platform go and celebrate go and talk what you are supposed to talk nabo nga batandika okudde eno kati kye creating is to make sure that there is a lot of diversions and propaganda blackmail on all media era n'abawangula nti namwe nga bannamawulire abatera okutambula omusajja akulira UCCE mwenna baba sensalinga si buli kimu nti olina okukyogerako ffe kye tubalekera ekitali mu nsi endala kubanga ffe mu nsi ezisinga ze tutambulamu bakubuuza nti omuntu yenna kyasooka okukola mu nsi ye is to allow freedom of association liberty naye oli bwakusuffocatinga mu kyalo ne bakuyigga mu kibuga ne bakuyigga ne weesimbawo ne gufuuka musango era nali magenda kujja mu kusabira Besigye ofuna akalu nze kujja kusabira Besigye buli omu yajjanga yeegira nti owa poliisi tanywe owa poliisi wabatakunyweddo owa maji ayinza okunywa oba omuntu ali muleeya kuba kati babuuza ani yamukutte poliisi ne yeegaana amagye ne geegaana nga bwali bakututte dda bukeera nkeera sebuufu omumanyi ono wa NUP omumanyi kansala ali wabweru bamukeera ku makya bamuyise ku meeting abasajja ne bamuwamba mu kibuluka ne bamutwala kati ne tubuuza musajja alazeewa kati nate mwe you don't get pain nga ffe abave nakaseke mu luweero ffe buli wotunuulira we banzibira akalulu we walinanyeemu ku ntaana z'obuwanga obwafa mu kulwanyisa obubbi bw'obululu nga balwanyisa obubbi wagenze mu kooti watutteyo ono mu kooti natutteyo mu ffere ono gwe bayita kwezi ne banne kooti eno ey'akalulu sisobola kugendayo they are the same people bakubuulira kiryankola ate gwe bajjamirawo kati ate ono banaamusalira ono ekyaffe kyanjawulo kiri ekyaffe we are targeted nze bwe nalabye ku kyabadde Masaka ekya Nalubowa nentya neŋŋamba neŋŋamba ye likawunti ne bagegende mu maaso kati n'osangayo ono jurisdiction simanyi bagita jurisdiction simanyi gye bateekawo kuba ebyo batera okwogera olulati n'obuuza omulamuzi agambye ekintu omulamuzi agambye babale
ng'ayogedde mu Lulatini. Kaakati mu biro bino tetugaana agenda mu kooti. Era twagambye bannaffe, if you think you have the capacity to win such cases, because our cases are political, they of political nature, if you think you have the capacity to win such cases, please go ahead. But some of us are extremely suspicious of what takes place in the courts today, because the law of independent institutions is no longer applicable in Uganda. Institutions zaffe zirina okuwakinga emirimu gyazo nga ziri independent. Naye olwaleero there are people who are bigger than institutions in their command. Era olwaleero bajja ne bakukwata balooya ne bajja bayita land friends. Njonaama ebiseera ebyokumugira byaggwata nga bali baga no keep them there. Jasinga gwe bobadde ogamba nti simanyi temwagenze ku Besigye is a hero himself. Bwe bamukwata abamu ab'amawulire n'abantu amala they took it just normal. Nti yali ku bibye lwaki bamukwata kati omusajja amazeeyo ebbanga n'alwala alyeri. Believe it or not, even if they release Besigye today, will never be the same again, health-wise and mentally. Bebasajja bosanga ba senior citizen abali mu lutalo ewaffe Luweero kubansa abantu bewaffe Nakaseke bansaba abantu ba mirundi esatu omu yangambe ajera ayagala kujja bansaba mutabani w'Obote Akena Tonale ba Akena Jime ne bangamba nti abavubuka abo ba Akena Jime mubagambe nga bajjeko eno kubanga gwe mukwano gwe Akena is my friend. Bajjeko waffe Nakaseke tugambe we are sorry. Obote was not an angel, but he never went all that far. Okuba nti n'abamwesimbako bakufunanga n'obudde ne bakwata emmundu ne babeera mu kibuga ne bayiteeyo n'atabakolako. Naye olwaleero ne bw'oba tolina adde kajambiya just okumanya obumanya nti this one stood in such a position is a crime of which cannot even be decided by courts kubanga even courts nazo ziri mu buwambe. Oyo omu. Era nze bojja n'ongamba honorable genda mu kooti nkugamba bwino yenna mulina akulaga nti abafere b'akakiiko k'okulonda nga bakolagana n'abafere baffe banzibako obuwanguzi bwange. Nembikuwa bw'oyagala mbikuwa diala form n'enzikuwa eziri signed n'abakakiiko k'okulonda ne tale sheet gye baapulintinga ate ne bagisaba nga tebakyusizzaamu bwe banyaguludde. Njirina byonna mbikuwa. But because I know the days are not normal, I know these are extremely dangerous days. I know that even my life is at stake. Sisobola kugendayo mu kooti kuba nkimanyi omuntu ono ayinza okujja n'agamba nti omusajja oyo tumubyeko akaluluke tumuyisizza mu mbeera eno tumwavuwalize ddala. Okitegedde? N'otwalayo omusango ne bakukuba fines ng'eyo wala bwe baakola ono muyanga ndowooza omulya n'abalala. Nalabye omuntu nga Nakwedde Honorable Nakwedde nga naye bamututte mu kooti. Nakwedde omumanyi ow'ekayunga bamututte mu kooti. Wano tulina n'abantu ababadde nga namba 3 because they are related to some people in government nga babalangirira. Ndowooza ekyo si kipya gy'oli. N'abalala bagenda kubajjayo nga bakozesa kooti. Nze nkugambe I am an endangered species. Endangered species ogimanyi? Ekisolo ekiyigganyizibwa. Yenze. Era bw'obeera wano bayinza n'okuwamba nti obadde inciting violence. But we survive because you see in this country kiringa Buganda. Buganda bagigamba yes you welcome everyone but will come a time when you have no place to call you home. The Ganda people are now targeted too. Kati ebiseera bijja tuuka nga mu Buganda okwesimbawo ng'oli Muganda toyita. Ebiseera bigenda kutuuka ng'okwesimbawo mu Buganda you need mass of some people okugira nga toyita ng'oli Muganda oli wamwe Buganda. Twabadde mu kalulu kano kubanga mu ebiseera ebisinga mutunuulira bululu bwa wano bwa president. Nakoze analysis yange twabadde ne former leader of opposition Awol Betty ne mugamba nti ene waffe Buganda osobola okusanga omuntu ave wamwe n'atukiikirira wano eyo waliyo basema kulemba mu mambuka ne baga nti ne kuwa kansalo kakuwa ng'oli bwatu bakugamba genda ewammwe. Nembuuza waliwo mukwano gwange omu ali mu Western Uganda yampa 15 acres ez'ettaka eibanda
nyanga tozitunda nkuwadde jango obere njagala obere part of the society ne mubuuza nti ewamwe eyo waliyo Semakula asobola okujja n'afuna obubaka bwa parliament kuba ngene waffe Buganda nti ima n'agamba ayima ozimanyi kitegeeza ne yagambe ayima nga kibaawo kitya kakati ffe wano mu Buganda not until we use extreme lenses Buganda may be in history, especially the Ganda people. Nekibagamba kati awoli tribalistic olososola mwali najava Yesu yali muki mu Yudaya. Wacho ososola Yesu muyita omuyuda. Ndine honorable Lutamaguzi. Ndine bishop otugamba Yesu yali mu Yudaya. Wacho ososola. Wacho ososola. Buli omwali ne waabwe. Obadde okimanya ekyo ku Dr. Kwefu. Buli omwali neewaabwe nebo olaba oli najje ewammwe n'atwalawo ng'alina neewaabwe n'atuuka n'okusuffocatinga nti Buganda is for all but the rest of the area belong to their sons but Buganda is for all. Think about that. Twatandiseo n'enkola yaffe gye nakugambye nti bw'oba olina pain oteekako fulaga yaffe ya Buganda. Resources zonna zigenze. The most suffering people in Buganda the Ganda people. Gendo osaba omulimu wali erinze nina obukiiko bwentuulako ogenda n'osanga abantu ab'ekitongole nga kizze mu parliament ngoloza bazze mu lukiiko lwakika n'ogamba nti bano abeddira kwevulukuta weddira ki Kasimba abakasimba bonna nga be bazze kati bw'oyogera akwasisa amateeka wa Kasimba ng'agamba inciting violence ng'akutwala kakati paka nga mujjeewo ensonyi kubanze ebimu nabigambanga nze jjajja wange omu yali Minister Mengo wali tomumanyi kubanze abayudaya bansomesa never expose your family yensonga lwaki abayudaya be bafuga ensi yonna abamu tebakimanyi amati tumanyi mukyala wote kimumanyi nanti uliriza jjajja wange yali Minister Mengo era ye historical number 3 obadde omumanyi Minister Mengo gwosobola okugira nti yali jjajja Lutamaguzi bamuyitanga Dr. Jaka Luyombya yali jjajja wange ddala era ye historical number 3 wa Museveni number 3 gwegenda omubuuze bakola buli kimu kyonna musiko n'aba facilitating historical number maker genda omubuuzeeko ku ne ku Museveni era natuulanga naye awo wangulu awo olaba waliwo jjajja wange bamuyitanga agise kitya magala sikiti awo obukuto awo olaba agamaka getegula amakadde bajjanga ne tugendayo n'oyo jjajja ne mugaa nti munnange ebiro bye tulimu jjajja yadde gwoli historical naye ebiro bye tulimu mwakola ensobi the mistakes ze mwakola naddala mu Abaganda abapapirira Obote ono yali mubi naye yali waddeko kwezi bagamba waddeko ng'omubi omweru omuntu ne bwaba mubi nga mweru lwaki tebagamba kaffe tugamba mubi ng'omubi omukyotala omubi omweru kugambye mukyotala kuba bagatta kalazi ki ez'enjawulo kati obote oyo omulaba abantu abava Nakaseke Luweero tutandise okulaba yiwazino ntana ejo naye tutandise okulaba obwamalayika mu Obote ojja kunsonyiwa nze kuba bajjajja bange bakulidde nga bantu ba Buganda era omu ku bajjajja bange y'omu ku basinga ettaka mu Buganda yasinga okuweebwa ennyo awali olusozi Walusi genda obuuze ekyalo kye bayita Kiwanguze wali olusozi Walusi ekikyusa famire yawo n'endala eri awo wonna mmengera ne babishopu baawali bonna teri bishopu abadde tajja wajjajja wange Bunjo n'Amakula nga yabakyaza nkuwako katono nnyo kwanze siraga famire yange omusajja bujjoko ku TV ne bugamba waliwo akasajja akamu ke nalaba oyo simanyi Lutamaguzi wa ggwanga ki ffe tuli basajja Baganda naye tusirika ate mu kusirika kwaffe tubala ebiro omanye ebiro omulunyanja bw'abeera ku lyato abala ebiro n'amanya nti omuyaga guva eno bw'omulaba sizze enkasi ye don't think is a fool abala olumu eryato oliteekawo wali eri bw'olaba lidde eno n'omanya nti ekiva eyo si kya bulijjo nkugambye olwaleero n'abatambula ne zikadenge naye atambula amagamaga gy'obeereko awali minisita wali ofune ensigo yaffe n'ogisuuleko kwali ku muliro ebwatuke ojja kulaba yajja okusooka okutwala emisinde n'akugamba nti Uganda is peaceful from border to border nze be tutuula nabo mu parliament bw'ofuluma akugamba nabadde enjogera bya bufuzi
era naye akugamba nti owaaye neebeereramu nga tumaliza honorable bintu bibiri parliament watandise okuwulira ku ntalo z'obwa sipiika eyali mukamawo naye agegera bwa sipiika Nobert Mao Mao obubaka bwa parliament okubufuna oteeka okuba olina godfather kati eno Uganda bagifuganga bw'olaba North Korea ogimanyi basimbye system nga eri ku by'Abaluganda bakuna ba mikwano you are supposed to serve any of the two systems kyenkusomedde okiwulire mu North Korea kyebano kye bakola repulika bw'oba ozimba obwakabaka ng'obwa North Korea butambula ku b'Oluganda abako n'ab'emikwano bw'oba olina business oba olina okuba n'abasatu kyokolera politically economically bw'oba tokolera taata okolera mwana muwala maama oba Oluganda lwawe okitegeera kakati ne mu parliament yaffe eya Uganda buli muntu golaba yeesimbyewo alina godfather amuli emabega Mao wa DP kubeva ku ebyo nawe bakyakulimbanga ebyo nti oli addira akamyu akatuume Mr. Elephant nawe ogambe Mr. Elephant nkugambye buli golaba yeesimbyewo awo alina amuleese godfather kati entalo ziri eri waggulu ba godfather be balwana ba godfather buli omu asindisa owuwe mu field amugaye waaye gendayo wali eri abo tebazze nti nno balina ebyenjawulo ennyo bye bagenda okukyusa we are living in a country nga ne bannansi tebamanyi kiddako ng'abagwira the foreigners are more powerful than the indigenous people to the extent nti foreigner jjange ekiboga n'afuna square miles 5 n'ogenda n'omuquestioninga ne bakutwala mu kaduukulu n'otaddayo kulabika amaloboozi g'abannansi banno gonna nga gali mu eating abeyense ng'abalala babawa bumotoka abalala babawa busente n'ebirala nkugambye nze ngoberera byonna ebadde mu parliament ne bwe mbadde ebweru abo bonga b'obalaba abo tebalina kye bagenda kuleeta waliwo ababatumye mugende mwesimbewo anaakajjayo ani Mao kasita bukeere enkya n'aba ngali interest z'aba godfather ba regime akajjayo kubano tulina abafuganga naye tebalina bifo there are people who are more powerful but when they don't have ministries where they serve nga bakugamba oli ayogedde kati lumu nagendako mu ministry ye ya agriculture and animal industry nga waliwo omuvubuka bamutulaga nga kavubuka abakulu omanye bazadde abaana bangi abakulu bano bonna be mulaba ab'effujjo batabani b'abakulu be bazaaleyo kuba enjawulo yaabwe ate bo baawula omukulu bw'abeera Ndegimaana n'azaala mu Musoga bamutuuma Yisaabirye erya kitaawe Ndegimaana ne bali abbreviatinga abadi mu system wali eri mu parliament tulinawo ab'Oluganda abawera n'40 can you believe it kati system ene ya parliament ebadde ezimbibwa Museveni gyazimba agizimba nti ababadde mu parliament at least half nga ba relatives ono ayita munne Kizibwe ono cousin ono ayita gundi but when they all come from one family kakati n'olwaleero abo bonna boola bagenda obuuze buli omu alina family gy'akolera emusindise era kati emirimu gigabibwa ku family nti oyo bamuleese yakulira Makerere ava mu family ani nti gundi eyansindeese wano bw'otabaako na godfather bagenda nga kati gwe nkugambye olwaleero ekintu ekizibu ennyo okufuna omulimu alaali ye Muganda gendako mu ofiisi okusabe nti nze Lutamaguzi Ssemakula bajja kusooka okubuuza oyise waani owulira sebo ebyo bye twetondera Obote tumanyi waliwo ebyaliwo as human beings we make mistakes but Obote never mistreated us all this far ettaka lyaffe lyabeerangawo ng'Obote alina eryewaabwe akokolo ng'era we yayogeranga oluzungu lwe n'akayumba k'Obote bw'okalaba wali ekkololo he had the capacity okweddiza ettaka nga lino ly'owulira luli twabadde n'omukulu kubanga mugundi gye nkugambye ey'ebyettaka omukulu n'ampa lipoota nti owaayo olyawo nti ettaka lyonna erya agriculture colleges eryaliwo lyonna abakulu baligabanye lyonna liweddewo Namulonge wano ng'ogenda eruwero bayita ewaffe eruwero bayita watya Kawanda eryo lyonna eryayitibwanga amayalulizo oba generation gundi ebyo byonna bizzeewo tokyalaba nti ye gavumenti ekola ku ntebwe biti kakati bwe mmala okubuulira ekintu ekyo
ne tuddayo ewaffe Nakaseke ne tulaba nti akasajja Koboteke twakuba omulanga bakitaffe ne bakatuuma amannya bakatuumanga akadookolo ne bakatuuma nga tulaba gwe baatuumanga amannya ago n'eddwaliro lye tulina eddene ennyo bwe tuba tulwadde lye tugendamu gwe twayitanga amannya Kawenkene n'ebirala byonna nga yabituteerawo nga be twatembeeta bamalayika tetwamanya tutuula ne tugamba ssebo nga tukozesa enanka yaffe ey'ekikatuliki myakuluupa okimanyi ekyo kikitegeeza gunsinze era bwe tulaba abasajja ba UPC ne bwe bakubadde bo tebatulaba twogera mu mitima gyaffe myakuluupa nga n'amaziga bwe gatuyitamu kubanga singa obote yaliwo singa akalulu kange kakola ki teyali tukubye all that far myakuluupa ekibuzo kyali okusembyayo abantu bakulaba nga oli very vocal nebebuuza ekintu kimu nti honorable atuweeyo ku ratings ze ku floor ya parliament okyera okuli engamba ezigamba nti oli muteesa nnyo wa mu lukuubo nti naye wali ku floor atuwe ku ratings ze we zibadde zitambula okuteesa kwonna wherever it is kuba kuteesa nze mu parliament neewe obudde tojja kundaba right honorable speaker kuba buli woyimuka bwoti n'okwata omuzina lwaki olanya nti yalina mikwano mingi buli wokololera ne bwoba okolodde ku muzinda eri Hansard ekubala nti obadde okimanyi ekyo ne boga speaker ngeri ekikubala nti gundi kasita wali bakicapturing akafaananyi ng'oli ku muzindaalo era kyova olaba olanya yaduboggolera nagamba who has allowed you to access the microphone kubanga bakufunye kakati mpaayo ku kyamakulu ennyo kwolaba omuntu abadde ayogera ebigambo ebiyitirivu ennyo ku fulo ya parliament kyeyaleeta nze nkulage ku byange nziga soogera bingi byo ŋŋambe nti okumanya ono yateesa nnyo yateesa bino wammanga ne biteekebwa mu nkola yawula okwogera n'okuteesa omugamba okwogera ennyo ku palamenti oba okuteesa kitegeeza nti byoleese biteekeddwa mu nkola so gwoleeta katono ne kateekebwa mu nkola waleetayo kakyonalebo njogedde nze nagoba omusolo ku mobile money guno gwe twayita social media tax genda onoonye minisita gwe bayita Musaasizi n'omusajja w'Ekacumbaali Honorable Isaju omubuuza ani yagoba omusolo ku mobile money gwe wayimirira ku fulo nendireeta ripooti my own generated report kuba nze nasoma byanfuna mu Makerere University nengireeta gwe genda nkuwadde ondaba wano genda onoonye omusajja w'Ekacumbaali Honorable Isaji onoonye ne minisita Musaasizi netulwana emanye ebiseera ebisinga mwe mulowooza ng'omuntu okuyimirira wali ku fulo ya palamenti kwe kuteesa ova mu komiti era ffe abamanyi n'abalala abamanyi kabe sipiika Amongo ebintu ebiteesebwa ku fulo ya parliament biba only 10%. Obadde okimanyi eno gye muyita pulinaly only 10% of parliamentary businesses ezikolebwa wali ku gundi kati kyova olaba olw'okuba buwabeerawo akuuma akansadi n'atalina kyakwogera making sure nti ajja n'agamba right honorable speaker I concur with the honorable member nekigendayo ekibala yateesezza kakati mwe wano bwe mubala n'abamawule bwe bajja babala genda olabe ekyuma kyateekayo emirundi emeka kumbe yabeeranga akonkalinga lukono n'abagira n'ogamba nti ono sipi ono omusajja yayimiridde emirundi 2 tamuwa naye ono nga ne bw'ayagala okukolola amuwa n'akolola n'addayo ng'ekyuma kibala kakati ebyo byonna mulina obikonsalinga nze waffe Nakaseke kyoyogeddeko nasangangayo abantu eyo ne bagamba nti nze bwe munnonda njogerera n'olwo platforms njogerera mu international platform etasangikasanga international platform ya UN kwa n'ebifaananyi byange ng'oli eyo oyogera nga ndi kati gwe tosobola kwakisesinga ne premises za UN bakwamba kola gundi w'olijja okulambula ng'omulambuzi w'olijja okulambula ate bw'obozze oteeka okubeerako special consideration nenze nkugambye omanyi kye bayita okutula mu General Assembly eya UN n'okuteesa n'obibaako ky'ogamba kati mwe ekisooka musooka ne mugaa kuba mutuulira nnyo nga twogera Oluganda ne mufaanana nga bali abasajja nga bamanyi nti Oluzungu kwe kutegeera tulina abasajja mu palamenti abafuweta Oluzungu mu nnyindo naye ng'okutegeera kwe kwa munguba kati ffe nze nali nkozeeko effujjo genda obuuze kwoyo
gundi waffe gwe tulina UN representative ayebale alonda kwanze bwe ngenda mu America mbanga ali ewaka nagagamba nti okujjanga eno mu UN bwe tulaba Abapakistani boogera mu Lupakistani Abawarabu boogera mu Luwarabu oba otegeera tegeera batutegeera si bibyo bali awo Abazungu boogera mu Luzungu Abayisirayiri boogera mu Isirayiri gwe looza lwaki gwe bakogeza mu Luzungu gwe nkubuuza kubanga bakuyita ndadogo ndadogo taba na choice era fe wali bwe tutuula batugamba nti current speaker ayogera mu Luwarabu teeka kakananka akakukyusiza n'okateekako wali naye gwe okimanyi nti ne mu palamenti yaffe wano obujjego obuliwo bw'ovaayo n'oyogera mu Luganda baagala n'okukwata mu bulago speaking vernacular that's not parliamentary to speak in your language Kenya boogera Oluswayiri owulira mu palamenti yaabwe nagendayo ne Right Honorable Joel Ssenyonyi boogera Oluswayiri n'Olusungu South Africa bakubuuza gwe lulimi ki mu parliament lwowulira because these are our languages we are not serving the white man wali olabyeko nze bantu alugenda okusinkana Prince Charles emabega kawo nina ebyannemesa naye wali olabyeko omuzungu yenna nga bamukaka okwogera olulimi lwo nagenda ku embase yaffe era kyensaba abantu eya Uganda UK naye ekyasinga okuneewunyisa nasangayo mukazi muyindi omukazi omuyindi oyo nga bamuyita Madivani nembabuuza nti kuba na Uganda bonna abaliwo era ono omukazi omuyindi gwe baleeta ne bafuuka bannayuganda ebyo tombuulire bafuuka bannayuganda oba bafuuka bannayuganda genda ofuuke ambasada wa Buyindi naye bonna ogenda Buyindi n'owangaalirayo ezo zonna ezo era bwe nalabye noono omukyalo omulala gwe boogerako no wano Katatumba wano nga yali consulate wa Pakistan nkugambye nze nasangayo omukyalo omuyindi ne mugamba nafunye ngenda kulaba King Charles kwero nga bagenda kumulayiza nga tannafuuka king nga bagenda in fact bali mu biseera ebyo nga nafunye obudde bwange ngende nabe King Charles naye bangambye waliwo wano bannayuganda abaliwo mbadde njagala okugenda nabo kubanga it will make sense nze sijja kugenda nalina mukwano gwange eyali ankoleddeko ku gundi eza arrangements nangamba tobeerawo ne bannayuganda tugende king tugenda kumulaba Biden wasn't yet a king nga bagenda kumulayiza mu period eyo kuba yali akyali prince nendo tuuka wali gandabo omukyala muyindi ndaba n'abaliwo activities ezigira nenga wano waliwo ekigenda mu maaso era embasizi zaffe zonna abaziriko tetubategeera sanga eno omuntu ayogera gundi nga tetukutegeera kakati oba eyo nayo yali nkola ngeze tetukimanyi naye ffe ngaffe of course nga bannansi tulina okuteeka reflection zaffe tubuuze aboogedde ebigambo ebiyitirivu ennyo mu kufulo ya parliament ku eyo 10% what are their achievements kubanga nze nkimanyi ng'omutuuze atambula mu parliaments ez'enjawulo n'ensoma era akugambye atuula ne mu ssemakiiko w'ensi gwe gy'otasobola kugendayo okuteeseza ku fulo ya parliament si kwamaanyi nnyo kya UN wali onakusaba lukusa nkugambye okufuumuula ebigambo mu parliament si kyekikulu ekikulu nti by'oteesezza biteekebwa mu nkola genda ondageyo omubaka gw'olaba nti ono afuumuka ebigambo bingi otuukeko mu constituency eyo ngambe olw'ebigambo ono byafuumuka ebiyitirivu constituency tugisanze efaanana so eno 90 mu bukiiko nteesa mu plinary enzija kubanze neegerera si buli kaseera nti nina okwogera ate mwe mulina obuzibu bw'oyogera ennyo nti oyo omusajja aleekaana nnyo bw'osirika nti omusajja alabika yalya kati tulina abantu wali eri mu parliament nga ye yakifuula nti alina okukola ki okwogera naye ng'era bamubuuza nti owayo ebigambo obyogedde kubanga mwe mutera okwogera nti ebigambo tebigula ki mata ebigambo tebikyusa nsi nga tebiriiko bikolwa eno gavumenti ne bw'oyogera nga tolina bikolwa kugambye kati olwaleero tubadde tugamba abantu nti kuuma akalulu bw'otakakuuma bakola ki bakabba katwakatulana abasajja be tulina beeyisanga bikamunye by'omu Amerika bikamunye by'omu Amerika omubimanyi babiyita bibolodi ego bolodi ego yo teteesa ejja buzinga enyakula oba olina kyolina mu ngalo ng'ejja ekinyakula ate naawe olw'okuba nti oyinza okuba nga tolina capacity egigoba
you just keep quiet kubanga ebiseera bisiga mutu kati mwogedde ebigambo we talk and we build the capacity okiwulira sebo kati olwaleero naawe oyinza okufaanana bannamawulire abuuza kati Kyagulanyi akoze eki gwe nkubuuza gweokoze eki Kyagulanyi gweokoze eki kubanga omusajja bwe yeerekereza amatiribona g'ennyumba ng'alina buli kimu eky'obugagga nga n'ennyumba ye y'omu ku gye bateeka ku mitimbagano ez'ebbeeyi ng'alina amaato alina ebivaamu ssente ne bamugoba mu kuyimba n'ajja akulwanirire gwe asula mu nsiisira n'ajja akulwanirira gwe basosola nga toweebwa mulimu olw'erinnya lyo era basooka kubuuza gwani nti nze kwefulukuta nti kwefulukuta ne bw'oba olina obusobozi genda wano olinawo godi faazawo nti ate godi maaza nti taliiwo godi buraza taliiwo wenda wuko ne bw'oba gwe osinze ku interviews era nze kitera kuwa mbadde makerere ebbanga nagamba nga abantu nti ne bw'osaba omulimu kati ennaku zino you waste your time ebintu ne bw'oba gwe abadde nambe mu interview babikola ki babiteeka mukase n'olwekyo ebyo by'obuuza tubuulireyo ku bya palamenti omulimu ogwaffe tugukoze era y'ensonga lwaki olaba mu kulonda okuwedde tewaliwo kitundu kyabaddemu magye nga Nakaseke tekiriiwo ewange buli kkubo eryabadde lijja nga liriko amagye abantu ne babuuza Koni yasengukidde Nakaseke nti waliwo akasajja ke bayita Lutamaguzi nze ebigambo byange bw'oba olowooza nti obadde olinda byakufulo ya palamenti waki toninze ku palamenti kufulo nange embala ebiro si buli kimu nti okimanyi buli woyogere ennyo n'oba ng'oli mubaka nga buli gundi ejja ku bizinesi kw'oli ogitegeera otuuka ne babuuza ono buli kimu akimanyi waliwo ebiseera ebyokwogerera ku leediyo eno twogererayo nnyo kubanga abantu ebitundu 98 ku 100 batuwulira eno ewammwe ku palamenti teryagoberera bwe nkuwadde kyakulabirako nga munnamawulire ogyogere nga palamenti eteesa ogenda okebere TV eziriko olutuula lwa palamenti oba kale owa leediyo ateze ku mukutu gwa palamenti ng'eteesa ajja kugamba ebyo bye boogera bye bya bulijjo era ojja kusanga honorable speaker ekkubo lyafa honorable speaker amasannyalaze ga bbeeyi honorable speaker abatembeeyi babagoba naye ng'ebyo byali badde ng'osobola okubyogerako nga n'omulonzi akulaba nti bwe yayogedde ku by'enguudo ne sikyuka oluguudo nakola bwati oluguudo naye okusanga ne minisita w'ebyenguudo nga tamanyi kigenda mu maaso n'akugamba nze ndi wali eri bampa akafu naye munnange osanga akavubuka kaveeyo ke kalwanta azimaana ne kakugamba nti sente tusazeewo zirage wano tojja ku questioninga kati bwe mubeera mu nsi nga mulina dead institutions dead systems nga the doctrine of separation of powers is null and dead ujimanyi gye bayita doctrine of separation of powers egamba nti amasiga ga gavumenti ekole nga lyetengeredde kati genda olabe sipiika waffe ajja kugamba ffe tukkiriza mu Katonda kitaffe n'omwana naani nga nabana abali eno wansi abatalina ranka nga bagamba power is authority owulidde sebo era kyoba olaba America ye yaleeta ekigambo kino ne Bungereza ekigambo kye bayita force Uganda police force Uganda people's defense force golooza lwaki owe byamakomera tebamuyita bamuyita Uganda prison service ye tebamuyita force awabeera ekigambo force is power owulira sebo era power tebagikwata ne bagikuwa wakati mu kiringa tubadde nga tubalaba nga mulowooza nti President Kyagulanyi ajja kujja wali agambe batuwe power. He had to fight for it. That's why he's on run. There are people who are after his life. Yavayo n'agamba njagala power. Mu abantu ababadde babeera eno naddala bano abali mu political bullying omumanyi. Kati abavubuka bwe babeera mu ndongo balina obuuma bwe bambala mu kifuba kuba kati gwe nkumanyi obumanyi obumanyi obujegere buba bumasamasa abakimbeka batekako ne kufuru sigambye bwa kufuru nkugambye bullying babwambala mu kifuba muno buba bumasamasa kakati abavubuka abasinga abali modern bwagenda mu disco bwaba tayagala kuzina nnyo yateeka mu bullying yenyenyaako bwati katono nga bullying akulaga eri ng'omuvubuka azina ennyo kumbe bullying yakola ki yagira bwati yamasamasa kati bw'oba ne mu politics tulinamu aba political bullying. There are so many politicians who are
ono political bulingi ng'akulaga nti abyagenda okukola bingi nnyo naye nga tabikola. Kakati fe olwaleero nkugambye abamu babuuza Kyagulanyi ali luddawa, ng'omubuuza nti naawe okimanyi takola ki taliiwo. Kyagulanyi lwaki yeekwese, ng'omubuuza gw'okimanyi nti baagala kumutta. N'akubuuza nti kakati lwaki tavaayo, n'omugamba nti olaba abaana baffe ab'NUP abatalina musango bamaze emyaka egisukka mu 3, ba Edi Mutwe, ba Machete, Bobby Yanga n'abalala bangi nnyo. Ono omukyala yaani ono gwe baali baakata Birete bakubire gundi Olivia bonna bali eyo nenge no wa regime akugamba ono tetulina kye twagala kumukola nenge wajjuzaawo amagye ajjuzaawo egundi nga n'olwaleero bw'owetawetako bwoti ku mukono owa poliisi akukyajinga inciting violence kubanga wawaniza omukono mu bbanga ng'owakanya obutali bwenkanya. Suke ye embeera gye tuyitamu, but please don't take it nti eno embeera gye tuyitamu tugiyitamu ffekka bannabyabufuzi ab'ebyenfuna wabalabye gye embeera gye balimu. It's not going to be easy because nze ntula mbadde ntula kakiiko ka finance mu parliament. Uganda's public debt now mwe mubadde musoma now stands at trillion 108 trillions ye public debt gye tulina. IMF yatukoze bweti okiraba yatukoze bweti. Kakati tuzze wano domestically government yeewola kugundiza wano era teweewuunya nga minisita azze mu busaako bw'omukyalo eyo ng'agamba mulinamu ku ssente. Ate kye nkugamba in Uganda everything is possible kubanga abatufuga kye basooka okunaaba mu maaso z'ensonyi. So ebweru tetukyasobola kwewola kati twewola domestically. Ebweru tetukyasobola kwewola. Bakubuuza tulage bakubanja trillion 108 zitulage ku gurawundi nti eri mu biseera by'akalu tubadde tulaba ne bakuwayo akakumbi kubanga that's the level of Ugandans. Bakuwayo ka handout oba 15,000 ne bakugamba emyaka emeka buli mwaka siringi 10,000 bajjajjabo mu kyalo we basigadde. Kati oli abakoze ebintu ebyo akimanyi nti has indirect and direct impoverish you kubanga ne mu Busiraamu obwavu kikolimo. Oli asebo siri Musiraamu naye mu Busiraamu obwavu kikolimo. Kakati oli bw'amanya nti amaze okukwavuwaza n'akwavuwaza financially n'obwongo ne babutwala nti kati abantu bwe twayitanga ba think tank mwe temwazisanga eggwanga lyabeeranga ne group of people nga ba elders balina think tank. Kati olwaleero ba elder batuula kuyiiya banajja waka muwogo kubanga nabo ekyeya kyebayitamu ate kikyajja. Honorable Lutamaguzi okuva e Nakaseke omulimi w'e Nakaseke sebo tweyanziza nnyo ensonga zange esatu ezandeese ozitanyiza bulungi nnyo nja kuyitawo wano ojjanga ne bw'oba onsanze mu nnimiro ne bw'oba onsanze ne Kampala kubanga ebiseera ebisinga naddala mu abavubuka abasajja bano baali baleeta polisi nti ng'okuyita village kikunyi okimanyi olina akuyita village munakyalo nze mpita village kubanga I have worked for yakwitayo tubeerayo ne mu kibuga era tukubiriza abantu baffe temwetundako ttaka lyammwe mufunenga kakadde mugendeko mu byalo. Ebiseera ebisinga mulowooza nti Ssaabasajja Kabaka mujja kulindanga information eva gyali nti abakubirize temutunda ttaka lyammwe ne n'abakulu b'ebika nabo babakubiriza temutunda ttaka lyammwe. Ettaka yemmwe I am a Muganda because of land. Without land I am not a Muganda. Tulina Kabaka bamuyita ono Aga Khan. Very many people don't know that Aga Khan was a king but he was a landless king. Bamubuuza gwe Kabaka you were king but of which where nga talina waali but he was a king. Aga Khan ono asinga assets wano mu ggwanga. So kakati n'abantu baffe omusajja ono afuga eggwanga lyo kyasooka okukola is to create a detachment between you and land. Fe tugende eyo mu byalo waliwo omukulu omu w'amaanyi yeegabidde square mile 5 ekiboga naye nga kubulireko gy'ava ne mubuuze wazifunye otya n'agamba because you don't know the value of land. Remember you have been impoverished in the pockets. Era wano w'osanga bw'oyagala okusanga abantu abatambula n'ebigombogombo by'ebyobufuzi bwe bawa omutwalo bali wano Basekidde, Baserunkuuma, Serubowa,
bagundi abo abantu abasinga community zaabwe zaddayo ne zigamba we are redefining ourselves. Why is it that nti bano batugamba tewabaddewo olutalo for the last 40 years and people are increasingly becoming poor and hopeless? Ababadde mu kibuga babagobye. Owulira sebo? Mu kibuga babagobye bagamba batembe tetubeetaaga. Boda babagaye tetuzeetaaga. Gwani yakugamba nti bwogoba omutembe kwe kutereza ekibuga. Waki parliament temugigoba mu kibuga mugambe parliament bagitekera ne mututeeseeko nti parliament ojja kulaba honorable member nti honorable speaker ongobera wano weewali muwogo bw'ofulumaano n'ogenda kati naffe tulinga bikalooli. Eriyo kaloli gye bagoba mu kibuga nekkiriza ekugamba mukyalaani alya ku nnyama. Honorable Lutamaguzi kati kusimbule tweyazize nnyo tweyazize ewaffe mu kyalo soda anywebwa ku ssekukulu n'ennyama bagirya ku nnaku nkulu. Kati kaloli bw'ogigoba mu kibuga ekugamba onsirise bateekereteekere Honorable Lutamaguzi tweyaziza nnyo tweyazege ensonga zayogeddeko ey'obutatunda ttaka nkulu nnyo ne bagoba mu kibuga nabo kibinti babagoba ne babaplaningire. Nze negayirira mukyala musi ne mugamba at one time madam nga musanze covered na mugamba madam nakwetondera naye nzemu okwetondera nzomu kuba akuvumiriranga nengamba omukazi ono atwononedde ekibuga nga nange ninga buno obuvubuka bwogera swaka ba ku social media naye bw'otunuulira ebibuga babipulaningira gradually. You don't just wake up one day kubanga nze yasoma ebyenfuna waliwo kye bayita short term planning, medium term planning ne long term planning. Kati bw'obanga kyogenda okukwatako kya affectinga earning oba enfuna y'omuntu omugamba tukuwadde medium planning oba tukuwadde long term planning within such and such a period you should relocate. I'm using the word you should relocate. Ng'omuwadde time frame. Negwe tusobola eri oli honorable member naye wafuuka nga kaloli toyagala kuva mu kibuga. Newa muotyayo mu kyalo sula y'okuva le bakulonda. N'ogamba gwevaawo. These people have families. They have children to take care of. They pay school fees, they pay for rent, they pay taxes. Kati gwe kyoba olina okukola olina okutuula ku drawing board. Kye nakugambye Dr. Kwefulukuta ne nkugamba waliwo gye bayita think tank ebirowoozo ebigivaamu bye bigenda mu bapolice makers. N'ogenda okuvaayo enkeera n'ogamba nti kati ab'oku nguudo tetubeetaaga ng'okimanyi nti gwogoba ku luguudo alina kye bayita alternative. Gyalaga kati mugamba nti babagobye olw'okuba gundi yataddewo amaduuka gundi yataddewo kino. Bano bogoba they are Ugandans. These are citizens of Uganda. They are part of Uganda. They have equal shares like you. Fabebufuzi musobola okutugobamu neji waliwo kye bayita ubuntu okimanyi akobuntu webale nnyo Katonda akuwa omukisa. Awangale Ssaabasajja ke akantu keeko bamuyita Honorable Lutamaguzi Ssaabasajja Kabaka Awangale.